Olunaku lwajjo nabasuubiza obbabuulira. Wabadde abambuuza America yakozesa ki manya gundi Iran yakozesa ki. Iran yakozesa the intercontinental ballistic missiles. Ziva ku liyanja iza ku liyanja. Intercontinental ballistic. Kakati zino ziri high tech. Gundi technology wa wagulu nnyo. Era ekituufu kiri nti Israeli baagikubye. Kyo kye ekituufu ekiriwo. Naye amawulire atagava gamba nti America yagenza okutegeera ng'obudde bugiweddeko kwe kubira Abayisirayiri beeteeketeeke nti ekibabu kijja. Ago amawulire tutandika kugafuna. Amawulire amalala ge tufunye galaga nti poliisi ya Israeli yayanga okugamba abantu bave mu bitundu ebyenjawulo okwali Tel Aviv ne Jerusalem nga batidde ngamba nti abasajja kati ebikompola bino ebijja biyinza okuba. Kati Ayatollah Khamenei onono nga yakule y'omu ku ba supreme leader, in fact ye supreme leader yavudde n'agamba nti Iran tejja kuddamu kutiisibwa Israeli. Ekijja kijje. Era nalabula Israeli nti bajja ggwa ku kyokya bwe bategendereza Iran. Era balina okulekeraawo okuddamu okukola obulumbaganyi mu Lebanon. Naye obusajja Obuyisirayiri tebuwulira. Kati wenzidde wano ku mpewo ng'abantu basukka mu 108 abayiye mu Beirut, Lebanon, abayiye 85 bafudde. 10 n'ekintu kyegambye bagendedde ku bisago. Ate agamba nti akyakuba. Ani amuwaga? Amerika yawaga. Kakati Khamenei Ayatollah agambye nti Iran erina obusobozi obw'okwetaasa eri omulabe yenna. Era n'agamba nti emirembe gibukaane mu Palestine ne mu Lebanoni. Naye n'agamba nti Israeli temujja kutandika kuyisa bubi Bawarabu nga mulowooza mujja kutambula bwe mutyo. So kali amawulire ganso okuba ng'eyongera. Kakati aircraft carrier zatuuse zeyongedde okutuuka ku mazzi eza America. So kati mpoza ezo zezisitula ennyonyi enwanyi ku Semayanja. Era nga America erabudde Iran nti erina okukoma ejjoogo. Wabula ate na Iran neddamu pulezidenti wa Iran azzeemu naga mugambe Abayisirayiri bammwe bakomye ejjoogo libatati ku Bapalestina n'aba Lebanoni. Awatali ekyo. Kakati wano kye tuyiga mu kino. 1. Iran emaze okweraga nti mu Buwarabu ye super power. That is true. Ekyeraze. Okuddamu abasajja bano mu bigambo ebyo. They are justifying why they fired. Yes. Batandise okulaga nti balina amaanyi mu region. Batandise okulaga balina obuyinza mu region ya Buwarabu. Era batandise okulaga abantu ba Iran nti gavumenti eriko ey'omukulembeze gwe bakalonda esobola bulungi nnyo okwaŋŋanga abasajja. Ekyo kyokka kye baakoze babadde balaga bateekamu sigino amaanyi abantu ba Iran. Oloboogedde leero tujidde ku mpewo ng'ebikujjuko byeyongedde Iran. Abantu bagamba nti kyekyo awo nno kye mwakoze kye twagalira ddala. Nkuwulira banne zino ensinga zinyuma. Kakati fe tulinze zaake. Wabula ng'ate wadde zaaka UN tekyalina kubanga UN terina kyeyogera. Bweyogera bambi neyogeramu naye bambi terina kyesobola. Sajja bwe baatuukira okutta bannamawulire ne batta abantu ba UN abali bagenza okuyamba mu Palestine. Saabasajja bali bwe batyo. Netanyahu naye awaga olukiiko lw'amagye lwatudde olunaku lwajjo ne baga amagye gagenda kuyingira mu Lebanoni. Gagenda kweyongera okuyingira. Aweereza. Kakati awo tulinze bali awo nno bonna bali kumpi banneiba. Buli mwagamba ekiba kibe. Kakati big brother Iran, Saudi Arabia azzeemu n'ayogera. Olaba Saudi Arabia ayogera ne Qatar nti bannange ekitta abantu kiyitiridde mu Lebanoni, kiyitiridde ne Palestine. Mukakaneeko. Kakati tuli awo. Kati big brother omulala Omurussia kigambibwa mbu bino bikyali byambu kuba bijje ku bannamawulire si bannyoba naye nga bwe batyo. Manyi kati RT bwasojja amawulire ku RT TV ya RT
naye propaganda ba propagandists abo bolaba nga bolaba CNN balina oludda lube propaganda bakiwunzika ku side ya Russia ne Iran bo bagambye bugambi nti kino kyo Russia yandisindikayo nayo abasirikale naye agala kuweereza abakambwe era bagamba n'ennyonyi enwanyi zaatuse dda ku liyanja so kati awo nno atuwuliriza bwe tuli ku nsonga ezo